manya emadinga bulijjo njagala osooka okutumirako baganda baffe munna abatugoberera ku Agida Live nga buli kiteekayo osubscribinga okiraba okomentinga gwe akyasize okubanga okola ekyamaanyi. Today tukuleetedde ekintu ekyenjawulo kikuwa ekyokuyiga gwali eyo kuba bintu bye tugenda okuyiga leero bikwatagana ku coffee. Omanyi otya nti kano kacyayi kasose kunywewe waka konywa kuba kano kacyayi kali international. So wena ali ku mukutu sharinga, commentinga, likinga obenga oyita banno bangi bakuŋŋaane nga bala programu eno ey'enjawulo. Batukuleetedde mwana mulenzi Andaman Isaac ng'atubuulira diiro yatandika okukola kakofi kano akafunyeemu ki era kakofi bakasomesezaawa kuba nze nkuze tuuka wano simanyi gye bakolera ka kisomero lisomesa kukola kano ka coffee kendabe wano. So tugenda kuba tukwegattako mu dakiika ntini nnyo gwe ali eyo gambe ekintu kyo kyobokola sharinga, likinga oyite munno tujje tubenga tubaako bye tuyiga omwanyi yaffe gye tulime waka. Bantu bangi tulime emmwanyi naye nga tutumanyi biki bivaamu biki bakola mu mmwanyi naye ng'olima bulimi n'otuna n'ofunamu ssente ezo zibaba bakuwadde entinitini. So beerako tovaako tugenda bba tukuleetera mwana mulenzi Andaman Isaac nga akusomesa engeri gye bakolamu kakaawa kano. Yes. Abatulaba mwena ku Agida Live nga bwe nabagamba nti ngenda baleetera muganda wange Andaman Isaac agezeko okusomesa akacaayi akakofi. Bangi ke tutamanyi essomero likasomesa liri ludda wa naye kyensiza okutegeera nti ne wano waliwo essomero naye nga bw'olinoonya ku YouTube oba ku vocabulary yawantu ojja lifuna olina kujja wa Andaman Isaac nakusomeza kakofi n'oyo goyiga kakofi. So today tugenda tweyungiddwako muganda waffe Andaman Isaac agenda kuba ababuuzaako abalaba Agida Live. So njagala tumuwa amatu tumuze biki byatugamba. Tomanyi oyinza okukyusa endowooza yo. It's all about mindset. Nokyusa nova ku byobadde olikuba tebifuna notandika okukola kakofi ate n'okenyumirizaamu n'okafunamu byobadde tomanyi. So Andaman Isaac tusaasa okukola ku Agida Live. Nange nsanyusa okubeera wano. Njagala otuleko mu kamera obuzeeku kulaba Agida Live. Balamusizza mwenna gye muli, balamusizza mikwano gyange ab'eŋŋanda gyange gyonna. Amanya bampita Andaman Isaac Roxanne ni musajja atali muganda naye njogera oluganda ngezaako. Ni musajja ava engulu eyo nva Arua era mwenna abali Arua yonna mbatumidde era mbaagala nnyo n'abayizi bange aba BREWPLUS COFFEE LAB mwenna mbatumidde mbaagala nnyo era ne cameraman ne muganda wange ono era kyasanyu kuddamu okusinkanako. Andaman Isaac mumuwulidde. So njagala tumuwa amatu tugenda kuba tuyiga engeri gye bakolamu tebayita bakayita kakofi ka cappuccino. Bakayita coffee. Yes. Ate cappuccino kyeki? Cappuccino ky'okolamu kuva mu mmwanyi. Kyakunywa kiva mu mmwanyi. Okay. So tugenda kuba tuyiga engeri gye bakolamu ka coffee avaata mu emmwanyi ziva zita mu nnimiro ne zifuuka ate ekintu ekirala ne zifuuka ate ekintu ekirala ne zifuuka amazzi ate n'ozinywa nga tebadde emmwanyi. So gwe wenna ali ku Agida Live beerako subscribinga, likinga, commentinga buli kimu ogenda kuba okiraba wano ku Agida Live. Episode eno egenda kuba mu episode za mirundi mingi naye gwe kyolina okukola kubanga ogobera episode gye tutaddeyo oyige step esooka eddako tujja tuuka ne mu nnimiro emmwanyi gy'eva. I think ojja tutuza ku kanyumiraako era tulina okugenda. So Andaman Isaac mu dakiika ntini nnyo njagala abaleba Agida Live obasigire ku kifaananyi ky'emmwanyi etandika etya okuva mu nnimiro nefuuka obuwunga neba mu buwunga nefuuka ekintu ekyokunywa mu dakiika ntini njagala obasigire ekifaananyi otudde abagizi baffe bonna n'abatulaba kyenjagala obagamba nti wali kye bayita the journey of the bean, the journey of coffee. Now buli kintu kyonna kye tulya kabe omuyembe kabe let's say lemon katugambe omucungwa kirina kye bayita olugendo. Now ebiseera ebisinga onywa lemon juice kyekyo
olusi onywa kye bayita obutunda passion juice olusi ogenda mu supermarket n'ogula splash n'ogula kyonna ekyokunywa naye nga kiva mu kye bayita ekibala naye kyolina okumanya nti wabeerawo kye bayita olugendo lwa juice oyo we lutandika paka we lukomekereza kufuuka kyakunywebwa kati mu mmwanyi tulina kye bayita the journey of the coffee oba the coffee bean oba olusi tukiyita beyond the bean kubanga ebiseera ebisinga omuntu osobola tunuulira empeke y'emmwanyi tugambe ng'eno naye nga okutuuka okubeera wano weetuuse erina olugendo lwetuuse ate olugendo olusi luwanvu ate kuliko emirimu mingi kati ebiseera ebisinga abantu abasinga we tuba tubasomesa balooza ogenda n'obuuza omuntu yenna ku kkubo n'omugamba emmwanyi kyeki agamba emmwanyi ekaawa oba yekyayi tasobola kwawula kyayi ne kaawa naye nga kyolina okumanya nti bintu bibiri nti emmwanyi ate ne kyayi so bintu bino ebibiri tosobola bigatta kyayi omunywa awooma bulala n'emmwanyi ewooma bulala so waliyo olugendo lw'emmwanyi nti emmwanyi waliyo kye bayita the coffee value chain ne tuyita ne kye bayita the coffee growing cycle kiraga nti emmwanyi eva mu farm kitegeeza emmwanyi erina okusimbibwa bwemala okusimbibwa emmwanyi netandika okukola process bagiyita seed planting. Now you plant the seed. After planting the seed starts germinating. After germinating it sprouts. After sprouting netandika okukola ki nekula into a seedling. Now ebiseera ebisinga abantu abasinga tebalina budde busimba like establishing kye bayita nursery bed kuba emmwanyi oba okola seed planting olina okubeera ne kye bayita nursery bed ate okubeera ne nursery bed olina okubeera certified by ekitongole kye bayita UCDA. So bakuyigiriza engeri yo establishing mu kye bayita nursery bed eyo nti emmwanyi wetandika okukula oba akagisimba yeetaga giteeka mu nursery bed kubanga embeera y'obudde eba yeetooloddwa wano eba tegifavoringa okula mu nnimiro so etandika mu nursery bed wemala ne following stages ezo the growing stage mwe muli nti esooka ne germinatinga weva mu germinating ne sprouting wemala okusproutinga okuteekako obukoola nga bubiri now nekula ku inch 16 ku inch 24 obwo buwanvu eba ekuze kutuuka kye bayita seedling. Kati omuntu yenna owa bulijjo aba agenda kukwata ekkuba ajje akuguleko kye bayita seedling zagenda osimba wa mu nnimiro. Now tulina emmwanyi za mirundi ebiri, tulina robusta, tulina arabica. Arabica ye oba oyagala akule bulungi omukuza mu nsozi era ensozi zezifavoringa nnyo enkula ya arabica naye ate kyolina okumanya nti engeri gy'ogenda okuzaamu arabica si emu nti mu eka olina okumanya mu eka emu neetaagamu seedlings meka wemba ngenda gula seedling ekyo nakyo olina okiteeka mu bwongo for arabica kubanga arabica mu eka emu genda mu 680 trees kitegeeza depending on the spacing amabanga g'oboolekesemu. Now waliyo kye bayita plant spacing nti osimba wano no measuring meters endala 10 that is for arabica noddamu n'okola ki n'osimba nti spacing eyamba these plants obutabeera like kye bayita congestion to avoid competition to avoid congestion kubanga singa otulaba nti mu room muno eno room bagikolanga mulimu capacity y'abantu erina otuukamu naye singa tusukka obungi there is going to be competition for breathing. Okyegera ogenda sanga omuntu azirise kati emmwanyi zino olina ozirabirira bulungi oba oyagala funa omutindo omulungi nti nezikula from seedling zituuka omuti ne gukula we gumala okukula ne gufloweringa okuteekako like flowers ebimuli we gumala okufloweringa netandika okuteekako ki fruits. Now ezo fruits zina stages mwe ziyengereramu that is depending on the variety. So wotunuulira arabica ne robusta zikula bulala era ebiseera ebisinga abantu abasinga abalima emmwanyi tulina obasomesa nti arabica akula bulala ne robusta akula bulala bo balooza babisimba wamu. Ogende ku robusta ne ki ne arabica. Yes zeno badde manyi emmwanyi ziba zezimu. Emmwanyi si zezimu. Arabica yatya kati arabica ye oba oyagala okumanya arabica arabica olina okumumanya nti yakula mu nsozi emmwanyi yonna gy'osanga ng'ekulira mu nsozi bulungi tugeeze ogenzeko embaale ogenzeko ekapchorwa
ogezeeko ekaseese awali ensozi wojja osanga kye bayita emmwanyi gye bayita arabica. Naye robusta yoyo gogenda okujja Mpigi, Luweero, Masaka, yo akula on low ground era kwegamba kusinzira nti the nature kwegamba embeera y'obudde ebeera on low grounds, like for example Masaka tewali ensozi, kitegeeza they favor the growth of robusta oyo. That's why wonywa ekikopo kya arabica kyawukanira ddala ne robusta testinze. Kubyombe ebiri kyekisinga okuba expensive. Now robusta is less expensive, kitegeeza arabica is more expensive kubanga ne mu kusimba ogenda olaba nti arabica yeetaaga endabirira ey'enjawulo. Kyova olaba bw'otunuulira world coffee production ensi ezisinga okulima emmwanyi bakulaga nti 70% mu nsi yonna ensi ezisinga okulima emmwanyi zifokasinga nnyo ku kye bayita arabicas. Mwe muli ensi nga Brazil, era Brazil yekyasinze mu nsi yonna, its number 1 bw'otunuulira the top coffee producing countries. Era Uganda wano mu nsi yonna tulima nnyo robusta. Kitegeeza robusta tumulima nnyo, kitegeeza tetulina nsozi nyingi kusinga ziri ensi ezikola ki ezirima emmwanyi. Kwegamba ogenda nlabira ddala nti remember wano mu Africa Uganda ne Ethiopia ziri competition. Ethiopia is number 1 ate on the world market in the production Ethiopia ekwata namba 6, kitegeeza Uganda tuli namba 9. Katwagala okulaba nti Uganda eyongera ku production ne quality ya coffee gye baba producing gwa, naye ekyo kyonna kiviira wa mu farm. Kubanga omulimi yenna oba oyagala funa ssente ennungi kitegeeza otandika kulabirira emmwanyi bulungi. Si buli mmwanyi yakusimbibwa, si ntino buli wamu wogenda oggula okyegedde olina okukebera seedlings n'abakize nina oggula zesitalina ggula kubanga mulimu omuntu okuguza ekintu nga kirwadde, kitegeeza ogenda simba emmwanyi nga already yalwala dda. Kati nze atali mu kugumu kulima emmwanyi. Yes. Ngenda kebera ati ensigo kati naawo wali kye bayita okusomesa. Now abantu abamu tebaagala basomesa. Abalimi kyova olaba ffe abamu tukoze nnyo emikwano n'abalimi abo n'omulaga nti emmwanyi gy'olima waweetuuka nti mwe mukoma gitunda naye ffe bakafulu abagifuulamu ebyokunywa ebyenjawulo. Kubanga kati tugereze ebuwalabu bw'ogendayo oba mu nsi ezikulaakulanye kino ekikopo kiraba bayinza n'okiguza ng'emitwalo 2-3 bafuna ekifaananyi. Bo tebafa nnyo nti ffe Abannayuganda tufa nnyo kye bayita quantity, obungi bw'ekintu. Nze oba tompeeredde mu ndeku oba mu seppiki ebijja emitwalo 3 sigenda gikuwa, naye abazungu no amazima gabeera amazima. Kwegamba Omunnayuganda tafa ku kye bayita quality, yajja fa ku kye bayita quantity, obungi bw'ekintu. Naye omuzungu yayagala kye bayita quality and consistency mu production. Kyova olaba bw'ogenda mu bifo nga g'onoolaba Cafe Javas, Caramel balina kye bayita recipes nti kyowalidde jjo n'obuwoomi bwe wafunye n'enkya bw'okoma otunuya KFC. Kati naffe babaristas tulina okulaba nti tukwatagana ne kye bayita abalimi abo ne bamanya nti nabo kennyini kubanga otunda batya ekintu kyotanywangako kitegeeza tojja kivaluinga. So ebiseera ebisinga abalimi abo olina okuddayo ne mutambula faamu ku faamu, omuti n'ogulambula n'omugamba kati kusinzira ku spacing gy'olina wano tereezaamu nti next time oba olina eka gy'ogenda okuestablishinga oteekeko emmwanyi teekamu amabanga genkana bo ate ne bo bati. So tulina kye tubayigako naffe balina kye batuyigako kubanga at the end of the day we are the last people that handle the coffee. In fact kwegamba ffe ababeera ne final consumer yoyo customer agenda okujja agambe nkolera ekikopo ekya coffee, nkolera ekikopo kya gundi. So at the end of the day customer wa complaining kitegeeza ki affecting all the chain. Yes. Awo wennyini Andaman Isaac. So abatulaba ndabye nti olugendo bwe mbuliza ku lugendo lwa coffee ndabye ng'olugendo luwanvu nnyo era luwanvu ddala lwawala, naye mbadde nsaba abatulaba mwena abatusubscribing abatulaba mwena abali ebweru abali mu Uganda nti ja kuba mu episode eddako tugenda bikola vice versa nga banagamba okole curriculum vita ogiva waggulu nga toddawa
bwe nama nkomye mu kitundu ekyokubiri tujja genda mu nnimiro tulabe emmwanyi gy'eviira ddala. So today njagala nkulage emmwanyi kikyevaamu. Andama genda tusomesa engeri gy'osobola okukolamu kacaayi ke bayita coffee. Bwe tunama tuze mu episode ey'okubiri tujja kulaga emmwanyi evaawo abagisimba batya olina kulekawo sentiment nga bwe mudde bwabe binnyonnyodde mu mbeera gye tusuubira okuba nti obudde tubuyinza obutatumala nga twagala tuyige bino beddemera ku table wano bye mubiraba tuyagala tubiyige bikola ki ndaba ku bino sikyabikuba nabisomako mu physics naye sikyabejjogera. So mbadde njagala ndama abantu osooka obasigire ku kifaananyi kya coffee okutandika okuprocessing nga tuvudde mu nnimiro biki. Mbadde njagala tutandike ng'emmwanyi evudde mu nnimiro efuuka etya obuwunga era mitendera ki gyeyitamu okuba nti erirwedde okufuuka obuwunga kuba kyensinga si buli mmwanyi nti efuuka obuwunga. Mulinze muganze tujja zikolamu zigende zikole okubikka ennimiro kyensinga nti waliwo kibaita okuba nti kibaita quality. Kati njagala nsigire ekifaananyi ku mmwanyi eva etya ng'emaze okuva mu nnimiro nga baginoze kale ekaze etandika etya okufuuka obuwunga tutandika okuba nga okutuyigiriza ku mbeera eri wano eri ku ttembo nga bwe tugiraba. Now emmwanyi webamala oginoga erina process endala gyeddako kye bayita coffee processing. Now mu coffee processing eyo sijja gendayo nnyo kubanga yeetaaga okunnyonnyola n'obudde obungi. Kati weva mu kye bayita coffee processing now omulimi gwa asalawo process gy'oyagala emmwanyi eyitemu. Now weva coffee processing edda ku kye bayita coffee grading. Now oba kye bayita quality check. Mu quality mubeeramu bintu bingi okyegera. So bagradinga zino emmwanyi kusinziira ku size zaayo era bazitunda kusinziira ku size. Kyeva olaba n'akawunga era batunda kusinziira ku quality. Bw'ojja ne ku ssente z'oba oyinamu mu nsawo wali ajja okujja nga talina ssente zigula namba emu naye ng'alina ezigula namba esembayo okyegera. So oteeka ssente w'olaba kati we zivaawo bagenda ne bazirostinga roasting kwe zisiikako. Now tulina ebyuma naku zino abazungu ze baakola kwegamba zituyamba okusiika emmwanyi ezo okulaba nti zivaayo bulungi. Ekyo nakyo tujja kirabako maaso awo gye bujja. Now emmwanyi we bamala bagenda ne bagitwala kye bayita basooka gikaapingako kye bayita sensory evaluation. Now batestinga zino emmwanyi tugambe oyagadde ofulumya emmwanyi oba giguza restaurant nga tonazifulumya olina okusooka gitestingako oba zitwala kye bayita quality check. Now mubeeramu kye bayita process gye bayita capping. Capping determines nti emmwanyi etuuse ku mutindo omulungi oba mbi kubanga olaba eno paako giraba eno paako giraba. Now abantu bangi bawandiikako bintu bingi nakulaga n'ebigambo si tekiraga nti ekiri munda kye kirungi. Kiringanga omuyembe okubeera nga gulabika kungulu bulungi naye ng'ate munda mubi. Now ebiseera bisinga abantu bamanyi oteekako stickers n'awaana emmwanyi naye ate nze wondeetera emmwanyi nsooka gitwala through the process gye bayita capping. Now capping ingamba it gives me the story oba ddala ongamba ekituufu ku mmwanyi yo oba ddala by'owandiika wano bituufu oba si bituufu. Now capping naye process yayo yokka era maaso awo tujja kuteekawo kye bayita session yo capping emmwanyi omanye lwaki emmwanyi tukola ki tuzikaapinga. So wotuvaawo mu capping nga tudda ku kye bayita bazipaakinga emmwanyi kubanga bakaapingako samples ez'enjawulo entonotono. So we bamala nga bapaakinga bamala kumanya nti emmwanyi eri kiriya nga bapaakinga kyova olaba ebbeeyi yanjawulo. So bw'oba oyagala akawunga nga wegambye namba emu ebbeeyi tejja kubeera nga namba emu. Ekigambo roasted kitegeeza zisiikiddwa nga 27 July. Tuteekako ne date okulaga nti now ebiseera ebisinga good coffee doesn't expire but it goes stale. Okyegera. Now abantu abasinga bateekako kye bayita expiry date nga wengambye nti good coffee emmwanyi ennungi like it goes stale. Ne coffee ono aliko expiry date kitegeeza ye mu bbanga bo bati ajja kuba tokyasobola mmunywa naye coffee ye nga ye it just gets stale.
Yes. So abatula bonna muwulidde Andama byayogedde, so saagala kudda mu biki byayogedde kubanga mbanga amuvodde naye ekyesingoma mubuulidde. So tumaze okulaba emmwanyi ng'evudde mu kikuta efuuse roasted bagisiiseeko. Emmwanyi entwagala otulage mu mbeera gye tulaba wano efuuka otya obuwunga otukolemu like emmwanyi nga emaze okuba nti eri hard efuuse buwunga. Kuba abasinga bandirowooza nti ekintu ekyo kiba kizibu nnyo toba oteekamu emmwanyi eyo neekola ki nemerotinga. So tulinamu kye bayita coffee grinders ezange ziri wali ku bbali era tujja zirabako. Ninawo grinders bbiri, nina eza automatic, nina ne kye bayita hand grinders. Now ebiseera ebisinga ezo grinders zituyamba nnyo nti emmwanyi weba ekyali mu mpeke zituyamba nga bamaze ozisiika tuzizza mu buwunga. Obalaba grinders zo kwegamba zisekula emmwanyi kyova olaba ogiraba weefaanana. So eno gye bayita coffee amaze grindingibwa. Yes, grinded coffee. So ndooza mumulaba waafaanana bwe bati waafaanana era tugenda nywako wano. Kubanga tosobola kunywa ng'oggyeko gigaaya bugaayo, wali osobola gigaaya ne wano oba ogenda ginywa. Kati kyemmanyi abali abatula bali mu komenti nga bane mwangu mukulika kopi twagala kugenda. So tugenda kubalaga engeri gye bagrindingamu before naye kati essaawa zino de tulina coffee ali grinded tugenda kubalaga engeri gy'okolamu ka coffee. Kwa olwo buno bwenda bateekako nagira nateekako akamuli nga nebuuza kawandiika atya ku mata oba oli awo nange nabika sikimanyi naye nga ntera nnyo bulaba ku seezimu ng'omuntu ateeka akamuli bwati ku mata. So Andama twagala otusomeseemu ku ngeri gy'okusobola okukolamu akachaya kakagenda kakamuli ako. Now tugenda beera ne sessions bbiri. Esooka tugenda kukola coffee. Now tulina machines za njawulo. Tulina kye bayita espresso machine eri wali era tujja girabako mu session yaffe eddako. Now tulina kye bayita handcrafted. Now zino handcrafted ozikola by use of hand. Now ebiseera ebisinga wotambula mu nsi ezikulaakulanye nnyo era ojja sangayo bino ebyuma era omugagga ajja gamba njagala coffee ava mu eri equipment. So tulina equipments nyingi zetusobola okukozesa okukola emmwanyi ne tuginywa. So right now eno bagiyita V60 enkola ya mu Japan era awo wennyini sokoleke abatwa munna tubadde twagala tuwumulemu katini nnyo eddakiika seconds nga bbiri naye sigaana kwebaza abo bonna abaliko abatulaba essaawa zino nga Ndama agenda okuba nga tuyigiriza eno mashini ekola ki eno mashini tugenda kunywa kakofi era essaawa nze ngenda kunywa ku bwammwe because nze ndiwo essaawa naye ng'ali ku kamera bamuyita Alan Soft Media eyo kabaka mukwata ekifaananyi ate mukitiginya kabaka mu editing kabaka bamuyita Alan Soft Media yali ku gundi naye ng'ate abatusamu ensimbi babayita ba Insight Media. Njagala osooka okutumirako muganda wange Salongo Semata nkimanyi lumu ngenda kuleetako wano ojje tunywe ku kakofi essaawa yonna kuba Ndama ansuubiza wonna wojjira omusajja oyo njagala omulaba kuba namugamba naye muganda wange eyo naye ebintu bya kofi netatya bettania naye nja mukuleeterako era nja kuba mulinze omulaba engeri gya musajja w'amaanyi era obutajja wano mu luggi. Abakyalika abeekumide ku Agida Live. So twagala okuba nga twegattibwako nateera muganda waffe Andama Isaac nga tuyigiriza engeri gye bakolamu ka kofi. Era naye ngenda yiga engeri gye bateeka akamuli ako ku mata. Bijjo ndaba bulabe ku video bateeka ku TikTok naye nga neebuuza awandiika atya ku mata. Naye rero tugenda kiyiga gwali eyo naawe njagala obeere nga wekkaanya olabe engeri gye bakolamu ekintu kino. Tekiri magiko nnyo bwe mba ndowooza naye nga kisoboka. Andama agenda maaso nnyo. So tulina ebyuma bya njawulo. Tulina V60 enkola ya mu Japan era ne tubeeramu kye bayita coffee siphon era tugenda sijja genda deeper era gwe ayagala okumanya nnyo ebisingawo ku engeri gy'okukozesa bino ebintu ojja kujja wano ku BREWPLUS Coffee Lab tukusomese wano tusomesa ba barista era n'okuguka mu kye bayita okutegeera emmwanyi era nze nsomesa nnyo abavubuka era abavubuka bangi nze bensomesezaako era nina kwegamba nze ndi musomesa era nenyumirizaamu nnyo mu kubeera nti nsomesa abantu
mmwanyi kuba emmwanyi najagala yenteeka ssente mu nsawo era ekyanteeka ssente mu nsawo weewaawo size nnyingi ennyo naye akatono ke nninawo kwegamba kekansanyusa kubanga kino kyenkola nkikola nti kyensingira ddala okwagala. Yes. So eno bagiyita coffee siphon era ngenda kuyimiriramu so ngenda kukola 2 mulundi gumu. So zino baziyita filter papers. Yo siphon erina filter papers zaayo already nagisetinze dda. So eno bagiyita V60 era tugenda kulaba eno ekola etya n'eno ekola etya. So gwatulaba weetegereze buli ekigenda mu maaso twagambe tukwetera bintu bya kuyiga. Njagala tugenda okumaliriza sheno nga gwaleewo ina kyoyize ku ngeri ki gye bakolamu ka kofi. Kati ka filter kano kakola mulimu ki? Eyo filter kalinga kye tuyita akasengejja. Okay. So buli equipment eyina engeri gyesengejjamu emmwanyi kubanga tewayagala kunywa emmwanyi nga mulimu ebikanja oba particles eziba zisigaddemu. Yes. So eri siphon erikola yo ne wano ngenda kukola mulundi gumu. Okay. So tugenda pima emmwanyi yaffe. So buli kintu mu mmwanyi bakipima. Okay. Si byagamba nti nze ngenda nywerawo. Kana kamwe kalina okubanga kazi nawe katonga kazi nawe kati now waliyo kye bayita circular motion. Nti woba oyiwa gundi ki amazzi mu mmwanyi gana amazzi tegalina kwokya nnyo. Now kati tutandika ne kye bayita obuildinga kye bayita turbulence. So oluzungu luba lungi nnyo unless ng'ofunye akadde n'ojja ne tukusomesa. So wano ndi ku brewing emmwanyi kyova olaba kati eno filter yaffe en equipment yaffe ndowooza olaba kati wano ebikanja biri wano wano emmwanyi evaayo ng'eri clean. So ozowulira akawoowo nakawulidde ddala naatera okugamba kati kiwedde tekinaba anti kati bwati webakakola kiringa ng'okuvuga emmotoka ng'erina ingini y'amaanyi n'ogamba eno ng'edduka nnyo okusinga eri kitegeeza ingini yaayo oba enkola yaayo baagikola nga yanjawulo. Kyova olaba kino kirina engeri gyekikolamu kofi n'eno. So tulina equipments nyingi gwali eyo osobola nakwegulirayo. Lwagba wano mu Uganda ozifuna unless ng'oze wano ne tukolera order. Kuba ebintu ebisinga byakuggyibwa bweru sinti n'ogenda va mu supermarket okole ki ogule bitini nnyo byosobola kujja mu supermarket. So ebisinga tubikola ki tubyodaringa bwodarinzi. Bane saga tutemye njagala tubeere bakakamu tulabe embeera y'akakofi kava katya mu buwunga ne kafuuka kakyaya ate kali akalika akamuliwe nawe nage ngenda banywera kulwammwe kuba so ndowooza olaba wano kati gana amazzi ge tuba tutadde wansi ebbugumu lino lyolaba mu giraasi amazzi gano ogalaba nti ebbugumu yeesanga n'amazzi egambuka waggulu ndowooza osobola kulaba waggulu wano gatandise okwambuka. So wegamala okwambuka n'ossaamu emmwanyi eyo omala okusaamu n'osala omuliro n'otabula n'osala omuliro. Omala okutabula n'osala omuliro ekiddako ng'osaavinga ng'abantu bawoomerwa. N'ebimu bibeekanga ebyebbeeyi ebyebbeeyi kitegeeza gino emigina kukola bagagga si bagagga nabo oba osobola kubanga munnange buli omu kwegamba omumpi waali wakwata mumpi wakoma wakwata.
so ndowooza olaba amazzi gatandise okwambukira ddala kitulaga nti tusobola teekamu emmwanyi yaffe eno naye eri redde kwegamba ndowooza olaba tebitwala budde so olina okuba nga oli muyonjo era obuyonjo kintu kikulu nnyo ndowooza olaba kati amazzi agasigadde gayambuse eno yemwanyi gefuusa obuwunga ndowooza ogiraba si mpeke gitaddeyo so eno emaze so ndi kutabula mukono eno ogiraba so wemala okutabula ndowooza olaba amazzi agabadde wansi gambuse gonna waggulu so maze okutabula so ntandise okusala omuliro so omuliro nengukendeeza gwonna so wemala nenjijjayo so ndowooza ogenda okulaba reaction webeera ndowooza olaba so eyo nayo equipment yayo katunywe kakaawa nga twogera era tugenda kunywako eya wano eya wali so ebiseera ebisinga tu advising abantu oba tuwawabula nti omuntu omunywi omulungi owa kaawa tateekamu sukaali yes kubanga ebibala bino ebisinga birina kye bayita natural sugars yes so olina omuwoomerwa nga bw'ali oyinza n'okuba tonywedde nnyo kaawa ebbanga lyo lyonna wakatandika munywa naye you get used to the taste mpola mpola ogenda omanyiira kaawa mpola mpola ndowooza olaba so wano nakyo kigenda mu maaso ndowooza olaba kati ebikanja bisigadde muno bye twataddemu so onywa kaawa nga yenna ali clean ate nga kwegamba alina obuwoomi bwayo nga ye nga kaawa so tusooka ne tuwunyirizako kaawa kubanga ebiseera ebisinga tuwunyako akawoowo ako katuwe appetite okusobola okulaba nti kubanga imagine ng'olina omuntu gw'ogenda okuwa akafumito ng'awunya bubi oba oyagala kudduka naye ebiseera ebisinga oba ne kaawa ng'alina akaloosa akalungi oba n'okumuwumuza ku ttaka ng'oyagala muwumuza oba atuuka wakati n'omuzzaayo waggulu mu kamwa ku lwa nsonga akaloosa twayagala kabulewo so ndowooza osobola kukwatira wamu so osobola gamba yenna abatulaba kikyowulira aganda baye kakaawa keko kennyininyini nze nize kimu bakateekeko akamuli naye nga amaanyi geego era akakamuli kajja so eno ewedde naye tujja gitestingako ndowooza olaba so naye ewedde ndowooza olaba kaawa yenna tumugjeeyo so kwegamba obuyonjo kikulu tera nnyo okugamba abaana bensomesa ekintu kye bayita obuyonjo nze mbufa nnyo kubanga ndowooza olaba tuli mu kukola tewali kiyiika tewali nswera kwegamba n'omuntu agenda okunywa emmwanyi olina ogiwa respect gwali gikola n'agenda oginywa si buli kintu olina okunywa n'akuyiikira buli wamu so engeri gye tukwatamu emmwanyi coffees abasinga bagiyita black gold coffees black gold yes kakaawa okanywa n'owulira n'emisuwa gitandise okubanga gisumuuka otandika otuyaniriramu owulira ebbugumu kwegamba reaction ya caffeine so caffeine yo mwali mu kaawa era ayamba nnyo omubiri era omusawo yenna amanyi omugaso gwa caffeine era ajja kugamba caffeine kyekintu ekitwongeramu amaanyi mu mubiri ate nekibuza otulo kyova olaba basinga abanywa nnyo energy drink banywa lwa nsonga mubeeramu caffeine oyo aziyiza otulo nti oba oyagala funa amaanyi oyagala genda maaso n'okukola emirimu gyo naye coffee alina kye bayita nakyo caffeine era ndowooza ssaawa zino oli munywa owulira nga bbanga ettini nnyo ojjatandika okulaba nga weakness ekulimu etandise okubulamu era nsaba bakulaba bakuwuliriza nnyo kubanza nnyinza oba otabiddamu ku kimpulira essaawa ze ne ali ku kamera twandimwadde n'akawulira n'akatesitingako n'okawulira soka okawulire kakyayi nala ne soft media jabba ababuulira kikyawulidde mu kakofi
Andama Wanji kansule gwe wote tekava ku mmeeza nze wange nze navadda ku chai wadda ka coffee danze wojje wange kusanga bwe mmwanyi sukali namugjawo ne mukweka era ewange olina tugezaako okuyigiriza abantu okunywa emmwanyi nga temuli sukali. Yes. abatulaba tukyalina Andama Isaac tusoose ku testinga ka coffee kati tuddako okukola tugenda kulaba kali kacayi ke nabagambye kacayi akawubumuli. Yes. tugenda kumulamu katini nabagambye tukyali ku Agda Life eddoboozi ly'eggomba nga twagala okuba nga tugezaako okuleeta abavubuka abato abagezaako kuyiga ebintu ebyenjawulo mu mitwe gyabwe ne bagezaako kibayita okukola mindset okuba nti balina kye bongera ku nsi yaabwe. Weewaawo kofi ono nyinza okubuuza Andama nti yagenda mu ssomero gye yamusomera nga tasobola kuŋŋamba naye naye ayinza okuba yayigira ku muntu si bwe kiri. So senga gavumenti kiba kisoboka n'oterawo embeera nti ne babiranga ne ku TV nti bane tulina institute esobola okukola akakofi kuba kintu kyanjawulo. Kofi ng'ono alina omugaso gw'amaanyi mu mubiri gw'omuntu. Nze munywa essaawa nompulira omubiri gutandise okuba nga tasobola kwongerako gutandise okubeera nga guswetinga kitegeeza obukyafu buba bufuluma. Ogwe mulimu gwa antioxidants era mwali mu mmwanyi kufulumya bikyafu mu mubiri. So kyensigama nti omuntu yenna anywa ka kofi ayinza okuba nga aziiza endwadde ezimu mu mbeera emu oba endala. So abatulaba ebiseera ebisinga ntera nnyo okugamba nti mukole research. Now tugezaako okukubiriza abantu okunywa emmwanyi si lwakuba nti emmwanyi ekyasinze oba yesinga okuwooma bintu bingi biwooma naye you look at the health benefit. Emmwanyi wenjinywa enyamba etya mu mubiri eyamba batya omubiri gwange era abatulaba eyo naku sino ebintu byayanguwako. Waliyo kye bayita Google internet abantu bangi bamala obudde nga bali ku WhatsApp bali ki naye ng'ate tebakola research ku bintu ebisobola oyamba omubiri gwabwe. So mbakubiriza nti mugende mukole research ku health benefits ez'okunywa emmwanyi ojja kubeera amazed. So coffee has more than 51 health benefits which are very healthy to the body. Nze nekisinga okunnuma nti emmwanyi eno ffe tugyerimira naye njagala okukakasa nti 20% bayinza okuba bamanyi omugaso gwa kofi. Anti kati olaba ebiseera ebisinga Andama Isaac kiki osobola okugamba gavumenti okusomesa ku bantu emigaso egirimu ebiseera ebisinga emmwanyi tugirima wano wogitunuulira nti emmwanyi esinga obungi percentage ku 10 95 ku 96 yakufuluma kwegamba tugitwala nnyo okubeera nti tuyamba nnyo into export okufuna sente era nkitegeeza ku 10 percentage 65 be bano abasigaddewo be banywa emmwanyi yeffe oba bali mu coffee shop awo kitegeeza now kigenda eri ffe okulaba nti tubikula amaaso g'abantu beeyongere okunywa emmwanyi nti bamanye kubanga nze wenkubuuza nti emmwanyi like onywa emmwanyi n'ogamba nedda nenkuwa akapaaka k'emmwanyi neŋŋamba njagala otandika okunywa emmwanyi ojja kumbuuza lwaki oŋŋamba okunywa emmwanyi naye ate wenkuwulira ebirungi ebiri mu kunywa emmwanyi ojja kubeera amazed ojagala bulijjo nninda ki okunywa emmwanyi. So abantu bamanyi mulinidde okubanga tukola kakaawa katubagambye kali akabeera kakamuli njagala tumira ku sita wange Maria herself kyemmanyi kwali alaba ku Agda Life. So Andama Isaac twagala otwale mu kanyomero k'okukola kakaawa ako akali kakamuli. So tulina machine era gye tugenda ogenda era kameramaani waffe tugenda musaba alage abantu baffe machine gye tuddako tugenda va wano tudde ku step eddako era tusaba cameraman alegezeeko wali wetugenda okulaba nti wetudda session yaffe eddako tusobole okukola kaawuli. So abatulaba mwena tugenda kuwumulamu katini nga betutambula okuba nga tugenda ku session eddako okulaba nga tukola kakaawa kano okulaba nga naawe ate twongera okuba nga tuleeta ekinyusi ky'okusaaliza naawe osobole okuba nga bwetana kakofi kano kubanga
kayina emigaso egy'amaanyi nga bwe tujja okugiraba mu maaso awo kubanga ngambi kayina emigaso ye kagiwera emigaso nga 5 mu gumu n'okusobamu so tujja ba tugiyitamu mpola nga bwe tugenda nga tubalaga biki coffee process gyabanga atambula mu kubanga afuuka kakaawa kosobola okunywa naawe n'obanga ozza omubiri gwe obujjanze nagambye nywedde kakopo kabadde katini nnyo naye mpulira amusweting so katunywemu katini tukomawo tovaawo just subscribe oli bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddobozi ly'eggumba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'ekireka kikyali wajjala Banda Ntinda mwenna Nakawa Namugongo nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi mujje mutuchekingeko mujje munoonye ebintu ebirungi tudiringira mu ngoye za second hand naye first class London tulina ebintu ebirungi ddala engatto tulina amatawero tulina amasuuka tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15 ngabo twabagambye tuwumuddemu tugenda kuba tuyiga engeri bakolamu kali ka kofi kyensinga omanya abasinga obunyike mulindidde ka kofi kali akabeerako akamuli aka kofi ate nga eri wansi white so mwena abatulaba tukyalina Andaman Isaac bingi be tulina okuyiga ku ka kofi gwe kyoba okola kiri kimu beera ku Agda live nga tovaako buli kimu tugenda kuba tukuleetera ebyokuyiga ebyenjawulo so Andaman Isaac twagala otwage engeri ka kofi kano so eno bagiyita espresso machine ye like ekola emwanyi gyolaba nti gyobadde ogamba nti gye bakubako akamuli so ze zino grinder zembadde mbagamba ezisakula emwanyi era ngena sooka balaga demonstration ngena yitamu mangu so eno gye bayita grinder tulina grinder zaffe bbiri eno kika bagiyita Simonelli era eno kika bagiyita Fianzato zonna za mu Italy so eno mashini enkola bagiyita Sanremo yes tulina mashini nyingi so eno bagiyita Sanremo naye lwakuba nkola nkadde naye tulinamu Sanremo empya so maaso awo gye bujja nga Mukama atukwatiddeko kimanyi tujja kuba ne mashini empya era nkimanyi n'okukkiriza okungi so episode ezinaddako era tujja kujja tubalage mashini empya ze tulina so tulina ebikopo byaffe ndoza olaba mashini wano weteeka ebikopo nga nawe nabagambye ekintu kye bayita obuyonjo kikulu nnyo ogenda nga mu restaurant nga yonna ejjudde enswera tejja kuwa appetite yakola ki yakutuulawo n'okufuna ekyakulya oba yes so tulina saucer plates tulina ebikopo bya njawulo buli kikopo kisavinga beverage ya njawulo yes so gwogenda bugenzi mu restaurant nogamba njagalayo kino naye nga byonna ndoza olaba kaawa waffe wuuyawo so zino grinder wano woteeka kaawa era tugenda kukozesa eno grinder eno nagitadde off nayo nsobola gikozesa naye nsobola giteekako on eno switch yaayo so zonna zikola so ndoza katutandike so ngenda yitayitamu mangu basobole okulaba so tulaba wenna yongera okubanga gezaako okwetegereza ngeri gye kofi ava atya okufuuka akacaayi kosobola okunywa kebakuguza eno emmwanyi ffe tugyerimira era emmwanyi kino si kyanjawulo kye tukola emmwanyi gimanyi naye just kuba nti bagimodifyinga nefuuka ekintu ekirala nga bwolaba Andaman Isaac bwagezaako okubeera nga akola ndowooza emmwanyi mulaba nga egrindingibwa ng'efuuka obuwunga so wano kino bakiyita tamping and distributing so eno bagiyita portafilter egenda mu eri machine ndoza olaba emmwanyi tumaze ogisekula edda muno mu kye bayita portafilters so tugenda kukola kye bayita extraction so olina okuba muyonjo ndoza olaba buli wenva obuyonjo kintu kikulu nnyo era ekintu kye bayita obuyonjo mu field yaffe bwatulaba leero ng'oba oyagala okukola ka kofi obuyonjo Andaman Isaac atugambe nti kintu kikulu nnyo ka kofi so ndoza olaba so emmwanyi yiyo njagala wa kamera abazuumingira balage ekifaananyi engeri kofi
ya developing nga okufuuka kyetugenda okulaba. So eno machine ekola emmwanyi mu bwangu nnyo kubanga jjukira oba ne bakasitoma bangi so wano ngenda fumbawo amata so obudde kwegamba oba ne kasitoma so ekwangwizaako emirimu gyo so tolina kuliisa oda y'abakasitoma so wano ndowooza olaba nina amata gange so amata ge gaba amangi ogakendezaako tulina buli kintu nabagambye tukipima bupimi si bintu byamala gateekawo so we are trying to avoid kye bayita wastage mu restaurant so mwenna abatulaba ndowooza mulaba engeri ka kofi gye bakakolamu. So obuyonjo ndowooza olaba abantu abamu bakozesa mashini ne bagireka nga nkyafu so nze ndigisiimuulako. Mwenna abantu tuli mu kuyiga engeri gye bakolamu ka kofi oba oli ogwa ali eyo nga weegwanyiza okuba nga oyiga engeri gye bakolamu ka kofi Andaman Isaac atugambye nti ali ready okujja n'akola ki n'akusomesa engeri gye bakolamu ka kofi kano. Kamulekeeko. So obuyonjo kintu kikulu nnyo so womala togitwala butwazi bo bati ofuna sosa plate yo n'oteekako ndowooza olaba ne jiiko n'oteekako so ndowooza kyekyo soko kateekawo tukalebwa kamera wa kamera soka kalabe bulungi nnyo kakofi ndowooza mukalabye nga mumaze okukateekako akamuli abatulaba akeeko ka kofi nga tumaze okukakola so ngenda kubanga buulira obuwombo bwako kawoma katya era nsaba wa kamera agezeeko okukwata ekifaananyi kino nga ngezaako okutesinga kwata omukono kagundi kano kakaawa mbabuulire kiki ekikalimu era naali ku kamera Alan Soft Media kiwa kifaananyi kibawa bulungi nnyo. Kano kakofi ke bayita batya? Ako bakayita cappuccino. Cappuccino. Yes. Kati kana kaba kasente mmeka? Ako kaba kisinzira waliyo singo ya kanana. Singo kaba genze bakakola mwino. Nenda. Bakakola mu kisinzira ku kikopo. Zolaba. Nene eyo ebeera gumu bbiri ho. Yes. Kati kano kaba kawedde olwo kawedde. Ogambye kano kasente mmeka? Gumu bbiri. Oba mutwalo kisinzira restaurant oba ogenze. Uganda wange ebintu bya bbeeyi naye nze nkanywe nze presenter nyweredde bwe simu bogenda kunsasuza nedda bana njagala okubaka nti kachai ko nkanyweddeko ne kachai ko kamaanyi nja kusaba omuganda nga Andaman Isaac kuba omusajja ono nzirayo naye ayinza okunkuba njagala omukolo ka kofi akanyweko oba oli awo ananyweza abayo nti kachai naye yakawulidde ng'ejje kawomamu so Andaman Isaac kachai kano muntu bwabazze ingredients zoteekamu kubanga kafuka okuba nti kawoma bwe kati katola tubadde n'amata then ne coffee waffe wuuyo so amata gagano ng'olaba genfumbye wali nga nkozesa mashini kuba yo mashini buli kintu bakikolako then ne coffee waffe wuuno so tusekudde emmwanyi netujanguyako wali neonywa so owulira kofi n'amata gokka kituufu kati kachai kano gana amata galina ogamba nti oba olina kukozesa amata gajjesa oba amata gonna ebiseera ebisinga turecommendinga okukozesa amata ge bayita full cream yes ozo olaba ono gana amata gajjesa era nze njagala nnyo amata gajjesa gawooma nnyo era oganywa nga mabisi olusi owuliramu obuwoomi go ganjawulo era njagala nnyo era kwebaza abantu bajjesa bakola gana amata mwebale tukolera amata amalungi gana ga full cream sigafunanga mukko obuzibu bwonna so ndooza mulaba jesa so banaye abajjesa tweyanziza otukolera amata getusobola okunywera mu mmwanyi so ndooza olaba ekigambo full cream na weewaawo wabeerayo n'amata amalala tulinayo amata g'eŋŋamiya amata g'embuzi soy milk gonna kati wogenda ebuwalabu oba mu nsi ezo ojja sangayo amata ganjawulo nago kisinzira kasitoma kyayagala naye wano ebiseera ebisinga kasitoma ayinza n'okujja n'agamba njagala amata
naye nga njagala amata ga soy milk nago gye gali era wogenda mu supermarket tulina amata ga mirundi mingi ge tukozesa nenze wano nsinga kukozesa kye bayita jesa full cream ekyamazima obuwemu bw'akacaayi simanyi oba kinaaba kiyingidde ensawo ya kampani naye nja kusaba nyongero akakopo akalala era ngenda kwongera akakopo akalala banaizo munansonyiwa akacaayi kabadde kampombe naye tukyali mu kifo we bakola akakofi lwakuba omukulu yatubudde erinnya lya kifo kino ekifo bakiyita BREWPLUS COFFEE LAB era wano nga wokiwulira nti lab wetukola tusomesezaawo tukola ku mikolo wewoba olina omukolo ng'oyagala tujje tukuwe kakofi akawooma nze nina kampani nyingi ezimpadde tenda nga buli webeera ne breakfast orders webabeera ne functions ez'enjawulo era bampita ne mbasavinga akakofi akawooma yes so weewaawo oba olinayo omukolo gwonna oba oyagala kutraininga abaana emirimu gye giri mu barista mingi nnyo era omuntu yenna waba atambuddeko ng'amanyi kye bayita coffee shops yajja okugamba babaristas engeri gye bafunamu ssente engeri gye bakolamu kwegamba omulimu mulungi nnyo kwegamba you are dealing with a certain class of people babarista tukola mu bifo bya njawulo kubanga katolaba olaba cafe javas olaba endiro coffee shop kwegamba ebifo bya bay bya kabi binyirira kyenjagala okubuuzaako yes nina muganda wange bamuyita Philip yes mbuuziza nti kakofi kano osobola okukapaakinga nenkamutwalira ku wali kugomba paabu kati now tulina kofi engeri gye tumupaakingamu wano of course kisinzira kati ensawo yo yekweyimirira kati tulina kofi gwe tupaakinga tutandikira ku bwankomi 3 era babuyita pocket coffees oyinza nokuba ng'otambula engendo empanvu ng'oyagala ka kofi okajjayo mu nsawo ka pocket coffee n'okayuza n'okateeka mu mazzi yaŋŋambi ayinza obutasobola procedure ayagala nga kalinga kano bw'okalaba ngaako era tusobola kamukolera era ngenda kamukolera okamutwalira yajafire amazima omukulu wa Andaman Isaac agambye kakofi kagenda kutuukako era Alan Soft Media bwatatuta kakofi ke empalana mugigulewo mu butongole so Andaman Isaac yongera okubanga osomesa abantu ku byuma bino so kuba kakofi ko tukakoze naye ebyuma bino tebabitegedde so ebyuma bino ababyagadde okukola kakofi abijjawa ebyuma byo bya bay nnyo grinders singa kati for example grinders zino model empya zino model empya ogenda gijjako milioni nga 4 buli grinder kitegeeza wano nnya zezo milioni nga 9 grinders okka so zino grinder kisinzira mulimu neza layisi milioni 2 milioni 1 kisinzira naye lwakuba kati ffe abaana olusi betutraininga oba abantu betusomesa tulina obasomesa n'ekintu ekiri advanced kyoboolaba tulina advanced grinders weewaawo mukama agenda tukwatirako sijja gamba nti agenda tukwatirako alitukwatirako tusobole okufuna ano grinder nga 6 so that zituyamba okusomesa abantu nga ndabanga ekitini grinder 6 ziba zigenda kulagawo era zijja kujjawo wemuba tuzze kushootinga episodes endala ojja kulaba kino bakiyita coffee distributor wali ku kamera bakalabe so eno coffee distributor ekuyamba okuwa like level mugendo coffee okubeera flat so after okukozesa coffee distributor okozesa kye bayita tampa kana akantu kokka koolaba tampa kamitwalo 28 katono naye era koka bbeeyi so distributor ziri mitwalo nga 3 kudda waggulu kwegamba ebintu by'emmwanyi bya bbeeyi so oyingira business most especially eya restaurant oyina okuba nga weesibye 2 yes emmwanyi nga yo ffe tugiyita black gold kubanga kwegamba yetutadde we tuli kwegamba obalabalamu mashini ya layisi ogenda gijjanga milioni 18 ng'ate nnungi nga mpya so ebintu bye bya bbeeyi naye nga tusaba nti maaseeyo mwena abatulaba tukyali ne Andaman Isaac agezaako okutusomesa engeri gye bakunywa kakofi naye kakofi kabweddemu nobambadde nsaba puroguramu ekome wano naye Andaman bwansuubira okuba nti agenda kumpa kakofi akalala puroguramu egenda kweyongera sibe kiri era of course ogenda kunyongera kakofi akalala naye nga tukoyanza nnyo Andaman kubanga abavubuka batini nnyo abavaayo ne bagamba nti tugezeeko kubanga tu-exposinga kiki kye tukola kuba kye tukola bangi baliyo nga tebamanyi
otandika okuyingira business eyo Andaman Isaac bw'oba onoogezaako kusomesa mulimu omwana omu ajja okunoonya oba ogi oba obi oba omuntu yenna bakirabye nga alina interest mu coffee nage nti bangi tulinga like nga 20% abamanyi omugaso gwa coffee bangi tulima bulimi ne tutunda ne zigende bweru wegwa naye ng'otugambe nti coffee alina emigaso mingi era wotunuulira wano waggulu oyingira mu kino ekifo kyosooka okulaba nti 51 scientific reasons why coffee is healthy. So those all over there are 51 health benefits of taking coffee. Zonanga woziraba. So omuntu joko mokola research joko manya kino kibeera kitya winywe mmwanyi kino kibeera kitya so there's a lot in the coffee sector. Era coffee yo tosobola gisoma n'ogimalayo mu lunaku lumu. Naffe kennyini abali wano tweyongerako okumanya. Yes. Nakusuubiza nti tugezeza kutandikira waggulu nga banakugamba nti kola curriculum vitae ne tugenda batwala mu nnimiro kuba Andaman tusuubiza nti buli kimaaso kitukolera tutuuke mu nnimiro tobe mwanya ebeetya mu ttaka nefuuka ekirime neva mu kirime nefuuka mwanji osobola okukwatako bweva mu mwanyi negira ne flying bakiyise roasting ino girostinga bwomala girostinga ate nomala nogifuula obuwunga ne maana efuka ekyokunywa so kyendabye ekyenjawulo nti coffee wa bbeeyi kyendabyemu ekyenjawulo lwakati bwe maze ngenze wali eri nemba bampeka kyayi basi olagirako nga manusu 10 oba 12 naye bwongambye omutwalo naye kati ffe ngaffe tuzze nga tukola kye bayita innovations nti omuntu wa wansi asobola era kusigala nga anywa ki emmwanyi so kyova olaba twatandikawo kye bayita the pocket coffee oba the wallet coffee nti obeera ka 13 tuteekamu 50 grams right now siinaawo kubanga stock yampeddeko ne next week ngena tandika okupaakinga neera kubanga abantu abasinga mbuguza bano bamakanika bano nti nziruka ku mulimu mangu kwegamba ajja wano nakapikinga like engeri gy'omusomesaamu kakola kyangu nnyo just oba olina amazzi agokya oteeka mu buteesi n'otabula n'okawamu obudde eddakiika nga 5 then noonya. So baganda baba bakyatwala ku Agida Live nkyali Andaman Isaac nina okuva ono nga buli omu ayize omugaso gwa ka coffee mu mubiri gw'omuntu bangi nabage tulima bulimi ka coffee naye tumanyi ka coffee kakola ki Andaman Isaac njagala wa kamera soka tumuzeeko ku gundi wandize side eri tusooka kulabayo ku bino ebintu ewatedde wano ku mmeeza kati Andaman Isaac wanji kino kibayita batya kubanga eno bagita FAQ fair average quality so ebiseera bisinga we baba bagenda grading emmwanyi nga tebanagigrading abo ati wefaanana yes so zino coffee processing zenjawulo so coffee mwayita so bwe bamala processing coffee akomekereza nga bamupakinze nga FAQ fair average quality then which means it is ready to be graded okusortingamu quality omulungi kati eno ye quality embi quality si ntino mbi kitegeeza tanaba kubeera sorted out okujjamu quality omulungi so tuyinamu robusta wuuyo tuyinamu omusiike kw'emmwanyi yino roasted coffee so zino tebanazisiika tuyinamu process endala bagiyita nacho so tuyinamu process endala gye bayita yellow honey yes zino zonna coffee mwayita yellow honey is also a coffee processing method ne tubeeramu ne kibooko yo ndowooza omulaba bwati wafaanana abali mu byalo yo bategeera nnyo kye bayita kibooko so kino kikuta ndowooza olaba ekikuta ky'emmwanyi kino nga kimaze okukala wano tukiyita dried pulp oba cascara ndowooza okiraba kino kikuta era ekikuta kino okiraba nakyo bakinywa so basobola kukolamu ekinywebwa ekisingako mu mwanyi ffe tugenze tu experimentinga era olala nja kukoleramu ekyokunywebwa mu kikuta kino kyolaba lwakuba nyeetaaga okufuna ekikuta nga kikyali fresh so wekimala okukala nakyo kikikolamu ekyokunywa ekyenjawulo era ojja kwewuunya nnyo ebintu ebiva mu mmwanyi so there are so many products ng'oggyeko just okukola ebyokunywa tulina abali mu sauna ababeera mu spas bajja gamba mu mmwanyi bagikozesa kye bayita facial scrubbing ezo ababeera mu sauna so emmwanyi tulinamu abalina coffee wine abakoze coffee wine innovations tulinamu abakoze coffee soap coffee jelly kwegamba bintu bingi bye tukola mu mmwanyi okuggyako okunywa bunywa emmwanyi yes
kati no pack. Yes, kati no pack mulimu pack kikubino byotulaze mulimu mwani. Now, ebera roasted. No one. Yes. So kwegamba it's a washed, but then after we roast it. Yes. Chama zile mwani ya bay. This is 1 kilo nonso. Eyo kilemu. Na hili kemitwale ina. Yes. Inete mutya ekyama zimakiri nti kachayi ka coffee ka amaanyi. Kubanze nkanyweddeko nazze mpulira siri bulungi naye ekyamazima Andama nkoze bulungi nti mpulire mbeera. So ebiseera bisinga tu supplying mu restaurant. Okay. So eno emitwale ina. Kati kambuze kuba eri grinder ndabye nga nnene. Yes. Tebasobola ababawo machine ezo okunkolera ka machine kensolo teeka ali ku meeza kati nganzo wa office. Now tuina wali ku insight media nefuna kale akamwanyi nenka grinding ampola ampola nga sifunye machine eri ennene. So tuina mu kye bayita hand grinders. Oba stekyo olusi tubeera ne bakasoma n'agamba njagala ompe coffee onguze coffee nga amaze okubeera nga omu grinding ze. Naye nga hand grinder bw'ati ezimu wezifaanana. Era wotunuulira bulungi hand grind eno ogiraba nayo lwagwa yo eno oteekamu buteesi mwanyi n'onyoola bunyoozi etandika okusa emmwanyi ng'ogirabamu ako kabeera mitwalo nga 35 kwana piise emu kitwala dakiika mmeka okufuuka obuwunga kisinziira n'amaanyi g'oteekako kati wano maanyi matiri wa mangi now agabeera medium bale ngenda bano nganjizo yiga kako nganjizo okukola ka coffee naye kyensinze okumanya nti machine za bei naye kyoboma nti ebintu birungi ebikolebwa wano Andaman Isaac tugezaako kubanga twagala abantu bo wano nga bayize coffee kyeki omuntu yandiyagadde okukola ka coffee kano nga bwe tukakoze gwe nga gwe omusomeseza sente meka. So wano tuyina emisale gyanjawulo era obozze tuyina formu zaffe zetikuwa ozotunulako n'okyuzinga course gy'oyagala okukola kubanga tuyina courses zanjawulo mu mwanyi zosobola okukola. So tumyere ku courses ezeze. Now tuyinamu kye bayita basic barista, tuyinamu eya latte art, ne tubeeramu ne kye bayita handcrafted, ne tubeeramu ne kye bayita master class barista. So wasalawo era tukunnyonnyola erwa course gy'osobola okutwala esobola okuyamba. Nenga abasinga basoma nnyo gye bayita master class barista course kubanga mubeeramu ebintu bingi bya kuyiga otandika okuyiga emmwanyi kuva weerimibwa paka ne tukusomesa paka emmwanyi n'otandika okukuguka mu ngeri y'ogikolamu oba ogifuula ekyokunywebwa. Kati Andaman gwe ng'omusomesa w'emmwanyi tulabye nti osomesa abaana bangi naye nze nina believe oba nina bye nali mpulidde nga buli asoma ka coffee bamala okasoma agenda bweru gwe ng'omusomesa kikuyisa kitya lwaki abaana bwe basoma ka coffee ate tebakolera mu ggwanga lyaffe? Now ebiseera ebisinga nze kimpa ssanyu omwana okutambulako bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Now wano wotunuulira Uganda mu coffee culture yaffe it's still growing ekyakula abantu batini nnyo right now tuligezaako okukola kye bayita awareness okutandika okuyigiriza abantu okunywa emmwanyi naye ate wotunuulira ziri ensi kwegamba demand ebeera nnyo mu nsi z'abawalabu okusinga lwansonga bo abasajja banywa emmwanyi kuva we bazaaliddwa paka ki we bakula oba ne bafa lwansonga nti bo coffee is their culture unlike wano mu Uganda mwosanga nti bantu batini nnyo n'omulimi yennyini abatasobola tanywangako kikopo kya kaawa. So ebiseera bisinga abo abatambuddeko yakomawo n'agamba abantu biki ebiri eri era n'amanya nti eri abantu banywa emmwanyi si lwakuba nti bagyagala ginywa naye lwakuba bintu bingi okwegamba okuyiga bayiga bingi eri abanywa emmwanyi eri ebweru naye nga maaso awo awareness kyemmanyi egenda tuuka mu parties ez'enjawulo abantu bagenda tandika okuyiga okunywa emmwanyi yaabwe kubanga kituluma nnyo okulaba nti tulima emmwanyi ennungi ate nezikomekereza nga zigenda bugenzi bweru ne tutazinywa. Nenga ate wano Andaman Isaac wennyini gwe nga gwe wandibadde magezi ki gavumenti yaffe eno kuba nti abantu ebasomesa kubanga edda nnyo I think coffee kyali kyattunzi nnyo mu ggwanga era paka kati kikyali. Naye gavumenti ekoze ete okusomesa abantu nti balina okubanga nabo beeyagaliza okuba nti banywa bibala byalima mu mugundi okuba nti basobola okumanya biki ebibamu kubanga bwe nakunyonodde nze ntambudde ebitundu bya Uganda ebisinga ne abantu batini nnyo abamanyi kacyayi kemba okunywako
era batinnya abasobola okuwulira kyempulira kati oluvannyuma lwenakanywedde so kati nga gwe Andaman Isaac kiki osobola okuba gavumenti yaffe eriko okuba nti abantu ebasomesa okubeera nga bategeera kiki kye balima mu nnimiro zaabwe ekisookera ddala gavumenti yandibadde esooka netunuulira abantu abali mu kusomesa emmwanyi for example yeffe amazima go gali nti twetaaga support kubanga ebiseera ebisinga right now tulina kye bayita barista competitions now barista competitions zituyambye nnyo tulina barista competition ezibeera mu ggwanga muno ezeorganizingibwa UCDA ne tubeeramu neze bayita world barista competition za nsi yonna kwegamba abantu ne bagenda empaka ne babeera mu empaka z'emmwanyi ne bakompitinga kituyambye nnyo okulaba nti emmwanyi zaffe bazimanya mu katale eri ebweru international market so ebiseera bisinga abantu tebamanyi nti waliyo nekye bayita barista competitions unless ng'oli mu system y'emmwanyi naye nga gavumenti yandibadde esooka netuwa kye bayita support kwegamba abavubuka bangi right now otunuulira abantu abali mu mmwanyi abantu abasinze okwettanira sekita y'emmwanyi babadde bavubuka abavubuka balina innovation z'amaanyi kati nga wonoolaba ffe twetaaga bintu bingi ebyokugula neera obusobozi bwaffe butini kitegeeza tulina okulindako mpolampola tukoleremu within our means okulaba nti tutuuka we tulaga naye nga ate weewaawo singa batukwatirako ne batuinvestingamu kwegamba tusobola okutraininga abantu bangi kubanga wetunuulira engeri y'amasomero gye gasomesaamu aga bulijjo secondary schools basomesa ku mmwanyi naye ate bagiyita ku ngulu kwegamba bagamba katono nnyo ku mmwanyi naye ate ffe tukusomeseza ddala kubanga coffee is also a profession and there are so many sectors in the coffee like opportunities in the coffee sector kwegamba mulimu opportunities z'emirimu kwegamba nga wenagambye atambudde yajja okuwulira nti emirimu mwegiri weewaawo oyinza n'obutabeera barista n'obeera omulimi n'obeera quality controller ezo zonna mirimu n'obeera omuntu asiika emmwanyi egyo gyonna mirimu kwegamba emirimu mingi mu coffee sector naye ate ebyuma bye tulina okukozesa bye bitini ate nga ate gavumenti yandisobodde otuwa support eyo netusobola okulaba nti twongeramu like ne tucreatinga more new innovations yes gwe naale yatulaba nagambe tukyali ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba nga tugezaako okubeera nga tukuleetera abavubuka abali emyaka gyo oba abali mu generation gy'olimu nga balina ebintu bye bakoze oba oliawo gwe byotasobola kuba nti otegeera naye ng'ate oba olabye puroguramu eno osobola okutuukya mindset yo naawe n'otandika okubeera ng'olaba ekyenjawulo ekiri mu coffee Andaman Isaac atulaze ebintu bingi ebiva mu mmwanyi so gwe wenna aliyo osobola okusharinga no likinga nogeza okubeera ng'onforminga banno okubeera nga bayiga ekirime ky'emmwanyi kivamu kiki ekiva mu mmwanyi gye tulima bangi balima bulimi naye nga ne bikomaawo so kuyiga tekuggwayo so Andaman Isaac mu second 2 njagala ogezeeko okubeera ng'otula mu kamera wali ogezeeko okuba nti osamalizinga nake obalagire n'ekifo ekituufu oba wendagire okuba erinnya tuliwulidde naye bangi bayinza okuba linnya bano naye nga tebamanyi osangibwayo watuufu so Andaman Isaac njaga otule mu kamera ogezeeko okuba ng'okoola abo bonna abaagala okuyiga ka kofi bajje obayigize ka kofi babe nga bakettamye okuba nga bakakola enziramu amanya bampita Andaman Isaac Roxanne ndi ekifo kye tusomesezaamu emmwanyi bakiyita BREWPLUS COFFEE LAB it's a registered company so tusangibwa opposite City Oil Akasha era enamba zaffe oba oyagala kunkubirako oba okumanyawo ebisingawoko osobola genda ku Facebook page yaffe oba email yaffe n'onsindikirako email oba si kyekyo osobola kunkubira direct oba osobola kunsindikira message ku WhatsApp ku 0702 11 07 27 so eya MTN eri 077 23 24 858 osobola kunsindikirako message ku WhatsApp oba oyagala tukwatagane oba olina project oyagala tukwasaganye era tusobola gikwasaganya ffenna so njagala kwebaza abantu bonna abasobodde
okunkwatirako kujja ne yange eno ya coffee tebibadde byangu naye njagala kwebaza bakasitoma bange njagala kwebaza baganda bange abaddemu eno project gye tubadde tukwasaganya eya coffee bannange mwebale ka support keeko nkayita na kasukaali keeko ne oba oli eyo ng'era oyagala kutuwagirako bannange mutuwagire nga mugula coffee waffe. This is Ugandan coffee era from BREWPLUS COFFEE LAB. Oba olina restaurant osobola kakusupplyingako coffee mulungi ddala mulungi nnyo era njagala kwebaza abo bonna be mbadde nsupplyinga Myra's Cafe njagala beebaza era mwebale kumpagirako ne coffee shops endala nnyo zonna ze mbadde nsupplyingako coffee bannange mwebale kumpagirako era mwebalire ddala. Njagala kwebaza kameramani waffe njagala kwebaza muganda wange ono bannange mwebale kujja kwegamba okumbeererawo okusobola okulaga abantu nti emmwanyi tugirina wano mu ggwanga ate eggwanga Uganda tulina emmwanyi ennungi. Ekisinga okwewuunyisa nti abazungu bava eri okujja okugula eno emmwanyi naye nga ate ffe tetuginywa bye bagitunywera. So bannange munywe emmwanyi ennungi. Coffee is really healthy kwegamba sobola bimalayo naye nga mwebalire ddala. Bannange akuddira mu luyimba taluwoomya Ndama Isaac byonna byatugambye tubiwulidde. Amannya nze MD ku Agda Live. Gwe wenaali eyo tujja kwetera programu nyingi nnyo kiri eri ggwe gy'oli okukyuzinga kiki ekikoledde amawulire mu biki bye tugamba. Formula gwo kubanga tukuinspiringa obeere nga nawe okola ekyenjawulo ky'osobola okubeera nga ate okyusa ku bulamu bw'abantu b'owangaliramu. Kuba tekigasa baga musajja yenna okutegeera nti musajja ng'olina ky'okyusizza ku mbeera z'abantu b'obeera. Njagala okutumirako muganda wange Ndahiro Albert owawaaka muganda waffe ono yagenda okwesimbawo musajja ono yagenda okwesimbawo eggomba era essaawa yonna tumuleeta. Ntumirako Albert. So bwe ndaba afunye obudde nja mukuleeterako otunyemu kacaayi naye abasajja mbalina ab'amaanyi abasobola okujja ne banywa nfuyitidde omusajja omunene ndoza omulayi mayiga wa kamera. So mwenna abatula mwenna mwebale nnyo okubanga ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba.